Kadama TV oluusi babboosi batusuubiza ebintu bye batatuwa n'ebintu ebiri mu contract babituwa ate ne tusanga obuzibu ku mirimu gye tubeera tukola. Omuntu agamba agenda kwongeza ssente n'atazikwongeza ate mu butazikwongeza ate n'azisala busaze. Ddala ku bakadaama babeera basazeewo okubeera nga bongezeewo contract nga oluusi tebayise mu ofiisi oba oluusi nga bamaze bateeseza buteesa na boosi we. Boosi ono batera nnyo okubeera nga beefuula nga tebakutuukiriza kigambo kyabwe. Katufune Kadaama ono atunnyonnyolemu situation ye bwe yali. Ssebo Mr. Kadaama kuliko obukedde, weebale emirimu gy'okola, weebale tubeererawo, weebale obutakoowa bizibu byaffe, weebale kutubeererangawo mu buli mbeera. Nze ndi wano mu Oman, najjayo omwaka gwa 2019 omwezi gwali gwa January ng'ennaku z'omwezi 12. Bizibu bingi byensisinkanye naye kisa kya Mukama kirabika kye kimbeereddewo, kubanga buli lw'otunula sayidi ne sayidi n'olaba nga tolinaawo waluganda. Bingi bye batunyiigiriza naye ng'omuntu n'osalawo n'ogamba sirina maama sirina taata kanzikirize kankikole olw'okutaasa obulamu bwange kuba eno gye tuli tubeera mu batujju. Kyavaako ekyo mu mwezi gw'omukaaga mu COVID wakati awo wali embeera eyatambula teyali nnungi n'akamu. Okusookera ddala yali mukama wange yayagala okunkozesa, ekyo ne tubeera awo ne tulwanagana nakyo ne mpeerezaako babbulaza bange ennamba ye ne bagezaako okwogeraganya naye kuba nasooka kugezaako giweereza ku ofiisi nga tennyanukula terina kyenziramu. Embeera nenyiga mukama wange omukazi nga bambi yantulugunya nnyo. Kati ne wabaawo omwami ali eyo Uganda naye nga bazadde be bali wano mu Oman. Bambi waliwo mukwano gwange Munnayuganda yampeereza ennamba ye n'aŋŋamba yogerako n'omwami oyo Abdallah ayogereko nabo kuba bo Bawalabu naye Muwalabu. Bwe namuweereza ennamba ye bambi n'annyamba n'ambeererawo n'ayogera nabo. Bwe yayogera nabo ndowooza ne bafunamu okutya ne baba nga abakkakkana. Kati bwakya ku makya mu mwezi ogw'omwenda gwali gwa munaana nga guggwaako ewa mama boosi wange ne bafuna omukozi. Bwe baafuna omukozi yaliwo emyezi gwali gumu ne bafuna obutakkaanya ne mama boosi wange, omukozi ne bamutunda mu nnyumba endala. Kati bwe baamutunda mu mwezi gw'omwenda nga gutandika ne tugendayo. Bwe twagenda ne tubeerayo ennaku nga 2 ne tukomawo. Tumala olunaku lumu ate ne tuddayo. Tuba tukomawo boosi wange omusajja n'aŋŋamba ogenda tandika okuyambako eri maama emirimu gwe tuba tuzze naye ku musaala gwo tujja kwongererako emitwalo 10. Nsooka ne nkigaana n'aŋŋamba nedda si kya buli lunaku. Kati nannemerako ne ndaba akabanga nsigazzaayo katono ate wuuyo agambye kuba ennaku zo tetukyasula tujja kukolangayo kya lumu na lumu bwe mba ŋŋenzeeyo nga muyambako awo. Ne nkikkiriza ne ntandika ne batandika okuntwala oluvannyuma lwa lunaku lumu nga bantwala wayita olunaku lumu ne bantwala nsibayo okuva ku makya paka kiro ne tukomawo. Kati awo ne bantuuzaamu wiikisi ng'emu. Kati awo nsabira ku magezi Mr. Kadaama nkwegayiridde wamu n'abawuliriza bonna bambi mumpe ku magezi gammwe naye nga embeera yo si nnungi mu kutwaliza awamu naye ng'omuntu nti waliyo kyewe mwennyini mu mutima gwo ky'ogamba kino kizze ne kijja naye bwe nnaakola bwe nti nnaayitawo. Oluusi n'ensobi n'ebanga yaabwe naye gwe n'ogikkiriza olw'okuseevinga obulamu bwo bw'otambuza emyezi gyo giggweeko. Naye ng'obwo obuzibu bwensisinkana byonna byali emabega eri ebyokunnyima emmere buli kimu. Nkitwalamu ntyo kuba nze akeera ku makya n'enfumba era natandika okukikola nga buli lwe nnyimuka ku makya n'enfumba caayi nina omunywa ne ndyoka ntandika okulongoosa kuba bakeera ssaawa 10:00. Nga bwe bagenda nze nfumba emmere nga bukyali
ne mbalaga nti njise nako ne njambusa mu ruumu yange ne ndyoka mmaliriza ebisigadde. Kati bo ebadda ne bali eyaabwe neggwaawo, nze eyange era eba gy'eri era netuula n'erya. N'eyo teyali badde nsonga kuba kati baakyusaamu emmere yo bagimpa ne caayi bamumpa, ne kati ekizibu ekiriwo kya musaala butagujjuza gwe baŋŋamba okumpa ng'ate bankozesa wano ewaabwe n'eri ewa maama waabwe. Ne bwe njogerera olwaleero luno lwa mukaaga, tulabika era balabika banzizaayo eri kuba enkya omusajja alina okugenda ku mulimu, omukazi alina okutwala omwana we erinnya zaalawe amulabirire enkya ng'agenze ku ssomero. Kati simanyi wabula nninze magezi gammwe ge munampa gwe ŋŋenda ottambulira. Neeyanzizza, kijja kunsanyusa nga mugattiddewamu obwongo ne mumpa ku magezi. Ne bantozaamu wiikisi ng'emu, kati ate ne banzizaayo ne mmalayo wiiki 2. Olwo tuli mu gwa 9 wakati waagwo. Ne mmalayo wiikisi 2 ne tukomawo ne mmala wano wiikisi 2. Ate mu gw'ekkumi ne banzizaayo ne tumalayo wiikisi 2 ate ne tukomawo ne tutuula wano wiikisi 1. Kubanga baakitandika okumbeesa eri wiikisi 2 ng'omukyala atandise okuddayo ku mirimu gye alina bbebi. Kati nga kitegeeza nti bbaawe bw'aba agenze ku mulimu, wiiki gy'agenze ku mulimu tuba tulina ggenda eri ne tutuulayo okumala wiikisi 2 nga maama nnyazaala we y'alabirira omwana. Kati bbaawe lw'aba akomyewo ku wiikendi ate ne tukomawo eno. Kati era n'eyo wiiki bw'aba taagende ne tutuula wano, bw'aba anaakola ate ne banzizaayo eri. Naye ekinneewuunyisa kuba bwe natandika okukola ate nga baŋŋamba bagenda kunnyongerako ssente ogw'ekkumi kangubale nti gwonna nagukola ne guggwaako. Nakola eri wiikisi eze2 ne 1 mu gw'omwenda sijja gubala kuba gwo nakolangayo lunaku lumu ne nkomawo ate ne banzaayo bwe bityo bwe bityo. Naye zino wiikisi 2 ze bantuuza eri ne nkola ne tukomawo ate ne banzizaayo ne nkola ennaku zaali 4 ate ne tukomawo ate ne banzizaayo wonna ne mba nga nzijjuza wiikisi emmeka 4 omwezi ne guggwayo nga mbadde ngukola eri. Naye kati kyo bwe baabadde bandeetera omusaala kuba jjuzi nabagamba njagala sindika ssente zange nga bakwata emitwalo 75 baŋŋamba gyaguli omwezi ogw'omwenda guli ogw'ekkumi nga baaleeta n'emitwalo 85 nga baŋŋamba zino tukwongezza guno ogw'ekkumi. Jjukira omwezi gw'ekkumi nagumalako nga 12 guno ogw'ekkumi. Kitegeeza ku guno ogw'ekkumi nakatambuzaako wiikisi 1 naye balaga nga gwo ate gwe bansasudde wabula ziri ez'emabega zonna tebasobodde kuzijjuza, zo bampadde za kitundu baŋŋamba mbu natandiise guno. Kati nze mbadde nsaba oyogereko n'oyo mukama wange kuba omusajja mwennyini ye yaŋŋamba bambi annyambye ajjuze ssente zange. Bwe bakkakkanamuko wiikisi zaalinga 2 ate omukazi n'addamu n'asitula olutalo yansanga nnongoosa kiyungu n'andagira nninye waggulu ku siringi kyokka nali ndi mu kufumba. Kati bwe namugamba nti nedda kammalirize okufumba ate obudde buyise, nina engoye z'oggolola nnyingi kuba baali baatambudde nga baakomezzaawo engoye nnyingi. N'aŋŋamba ŋŋambye erinnya waggulu olongoose. Kati bwe nali nnongoosa ye n'ajja n'andaga nti alina by'afumba. Kati nga bw'omanyi wabaayo obuntu obukunkumuka ne butandika okukunkumuka kyokka ate n'antabukira ate nga yaŋŋambye nnongoose. Kati nali nkyali awo n'ayita bbaawe, bbaawe n'ajja ne batandika okuyomba ne bayomba ne bayomba. Omukazi n'aŋŋamba fuluma ebweru ne ntambula ne nfuluma wabweru. N'aŋŋamba okyali awo okolawo ki? Genda nkukooye sikyakwetaaga. Ne ntambula ne nfuluma ekikomera. Bwe nafuluma ekikomera ne ntuula awo. Kati bwe natuula ne nzijukira ng'essimu yange ngyerabidde munda. Nkomawo ŋŋende mu kisenge nziggyeyo essimu yange nga bakirookinze. Ne mbaawo saafuluma ne mbeera mu kikomero omwo ebweru era kwolwo tebampa kyamusana ne caayi w'okumakya nali sinnamunywa bwentyo bwe nasiibirira ennyumba ne beesibirayo munda nze nga ndi wabweru awo. Ennyumba baagiggula ssaawa 2:15 ne ndyoka nnyingira. Kati oli omwami
bwe nayingira ne nziramu ne njogera n'oli omwami yayogerako nabo ku luli naye bwe twayogeraganya ne twogera n'aŋŋamba nja kugezaako ate okwogerako nabo tulabe kuba yo ofiisi nga bambi ne bwe nkuba essimu tebagikwata ne bwe mpeereza mesegi tebanziramu kigamba nga ndi awo bwentyo. Kati bwe namala ate ne mpeereza ne sisita wange ennamba ya ofiisi n'abakubira bo ne bamulisiivinga ne bamugamba tetusobola mmuyamba kuba tetukyakola bwe batyo bwe baamuddamu ne bamubulookinga. Paka lwaleero nze ofiisi yange soogerangako nayo ne bwe mbaako ne kye mbasindikidde nti oba bakinnyambe teryanyanukula ne mbeerawo mw'eyo embeera. Kuba baŋŋamba nze mwennyini nina okwegulira ebizigo okuva ku bizigo sabbuuni buli kimu ekyokkozesa nze abakyegulira emabega eri babadde nga babingulira kubanga waliwo ne twatabukira ennyo nenywanako ne boosi wange omukazi naye bwe ngeraako bwe namusaba ebyokkozesa era yagenda n'abigula n'abindeetera naye kati jjukira guli omwezi tebampadde ssente zonna ze baŋŋamba okumpa kati guno ate gwe banteereddeko ezo ne bajjuza n'ate baŋŋamba mbu nnina okwegulira buli kimu. Ebyo byonna bijja lwaki? Mu mwezi gw'ekkumi mu ntandikwa ebizigo byali bimpeddeko ne ŋŋamba mukama wange sirina bizigo n'ampa ebizigo yali Johnson naye nga musannukule yamukozesaako. Kati bwe yampa ebizigo ne mbyesiiga mu lunaku lumu feesi yange yonna yali ebatuse ngezeemu ebintuntu ne mpulira amaaso ebinfumita nga sikyalaba na bulungi. Ne mugamba munne ebizigo bye wampadde binjokyezza birabika tebinsiimye n'aŋŋamba kale kati ne wayitawo ennaku 2 nga ndaba tanfaako ne muddamu n'ambuuza biri ddala ne mugamba nga bwe nakugamba jjuuzi namaze ne mbisuula. N'atandika okuyomba n'aŋŋamba ojja kwegulira oli muntu mubi nnyo bakuba batya ekintu ate n'okisuula we yatandikira paka lwaleero tampa okuva ku always buli kimu takimpa awoza nnina okugula ku musaala gwange. Kati nno bannyambe n'ogw'ekkumi bagujjuze kuba ngubala nti gwe nagukola eno ewuwe n'ewa maama we. Kakijja kiti ate okujjuza guno ogw'ekkumi n'ogumu gwe sinnatuusaako yadde mmakati ate nga guli ogw'ekkumi tagumpadde gwonna. Bambi nsaba onjogerereko naye oyo omusajja annyambe kuba byonna omukazi yabireeta. Bwedda ku sayidi y'omusajja ye talina nnyo buzibu ate obuzibu obuliwo nti nze olulimi lwenjogera omusajja taluwulira. Omukazi yamanyiimuko ku luzungu naye omusajja tamanyiimu yadde n'akamu bwe buzibu. Kyokka ate nze sisobola muwandiikira lwa nsonga kuba bw'owandiika abitegeera naye ate bwe muwandiikira simu yange omukazi yagikonekitinga ku ye kitegeeza awo aba agamba tulinawo engeri endala yonna ensonga lwaki sisobola muwandiikira kumunnyonnyola ye ng'omusajja. Era kati emyezi 3 emabega omusajja yabadde nga nsasula naye ku luno ate omukazi ye yazireese. Ono abantu okumanya batujju bennyini ne bwendwala nze bukyanga ndwala lumu bantwale wa maama wa boosi wange ne bangololesa engoye nga nnyingi kati ne nkomawo ekifuba mpulira kinnuma nnyo ne mmala ennaku 2 nga ŋŋaanyi okukola emirimu gyabwe. Mu mwaka guli ogwaggwa nduza gwali mwezi gwa 7 ne bantwala mu ddwaliro. Bwe bantwala mu ddwaliro ne bankebera ekifuba. Sawo n'abagamba mulabika mumukozesa nnyo kifuba ndowooza ayimirira nnyo muli kakwegamba n'afuna oba okuluwirira mu kifuba naye nga emirimu gye mmuwa girabika mingi. Ne bangulirawo ekapisibozi ne mmirako okumala wiikisi nnamba. Okuva ku olwo ne bwendwala ne bwe nnemererwa okuyimuka mu lumu yange omukyala alaga nti nina okukola. Tebampa ddagala lumu bandeetera eddagala nasaba amakerenda nabagamba ndi mulwadde ne bandeetera empeke za pinado 2 mu ngalo nga bamaze n'ozisimulula. Saazimira kuba nali simanyi zaggwako oba zikyaliko ezo neezisuula. Kati lumu tulina gye twagenda okyala ne nsangayo ekigajji nga mpulira nnumizibwa muli eyo mubiri gwonna gunnuma
ng'ate ewaka ewaffe oluusi twali tunywerangako ekigajjo ekyo nga bw'oba olumizibwa bino mu nseke mukuluma kiki ng'okikozesa. Kati ne nkwata ekyo ekigajji ne nkitokosa nga mulimu galiki ne nkinywa. Kyokka saakimanya nti bandabye. Bwe bandaba okuva n'olwo teri ddagala lye bampa ne bw'osinda otya ne bw'olumizibwa otya. Nze nzenna ndi wano ebigere byonna byazimba naye tebampa ddagala. Teri mpeke gye bampa. Tebantwala mu ddwaliro wabula bawoza kimu buli kimu ne nakigula ku musaala gwange kye njagala. Kati nga bwe baagala ngule ku musaala gwange ezo ze baŋŋamba okunteerako bagujjuze bagumpe nange nja kuggyako ngule buli kimu kuba n'akabanga kaakano era kaweddeyo. Bwe ngulako guno omwezi n'ogujja nja mmanya nti zimbeereddewo. Wabula ng'omukazi yawoza kimu nti oli mashini tokimanyi nti nno oli mashini.